Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo eyambuzizza wano ekibuuzo. Wambuuzizza nti nsobola kukozesa ku ddagala ki bakusiimuuza mu bizinensi yange nga bagikoleddemu obwenzi. Okusookera ddala kye njagala okusooka obbabuulira ekyamazima si kirungi kwebasa mukazi mu bizinensi n'omwagaliramu. Bizinensi eyo ebeera ejja kukona, eba ejja kufa. Ekyo nkibabuulira. Bw'ofuna omusajja n'akukwana oba omuvubuka, tokkiriza muvubuka oyo kutigaatigira mu bizinensi eyo oba kwagalira mu bizinensi eyo. Bizinensi eyo ebeera ejja kufa. Bye bimu ebitta bizinensi z'abantu ne zifa. Okugeza ng'olinanga botiiki ng'eyo oba saaluuni n'otandika okwebasaamu abakazi oba n'obeera ng'oleetamu abasajja, bizinensi eyo eba ejja kufa mu bwangu obw'ekitalo. Bye bimu ebyonoona bizinensi. Omuze guno okusinga guli nnyo mu bavubuka, guli nnyo mu basajja. Temwebasa bakazi mu bizinensi, nammwe abakazi temuleeta basajja mu bizinensi ezo ne babakoleramu. Bw'opangisa ennyumba gyawulemu, makkati teekawo ekintu ekyawulamu. Omanye nti nkolerayo eno nsulayo. Kuba oli ejja kuŋŋamba nti wembeera mpangisizza luumu emu ate nga nnina omukazi nkole ntya. Nedda, bizinensi eyo singa opangisa luumu y'ennyumba n'ogisalamu makkati n'oteekawo ekyo ky'otadde oba kateni oba otaddeyo plywood oba omaze okukyawula, kiba kifuuse kisenge. Kiba kiraga nti kino kisenge, eno ye bizinensi, kano kuba oleseewo yebeera bizinensi. Kati gwabadde ansabye ku ddagala osobola okubeera ng'onaazaamu singa bizinensi yo baba bagikoleddemu obwenzi. Eddagala lye lino nkusaba olifune bulungi nnyo. Funa baketi, teekamu amazzi, nga bw'olaba baketi eyo teekamu amazzi. Kati nkusaba onoonye eddagala lino. Funa akambula. Akambula ako kalungi nnyo kafune. Ofune akeeyeeyo. Bw'oba osobodde okufuna akeeyeeyo nako kagatteko ku ddagala eryo. Kati eddagala ebyo bikolo bibiri, akeeyeeyo n'akambula bikulu nnyo. Ebyo oteekeddwa obbifuna. Kati bw'oba osobodde gattako n'eddagala eryo lye bayita muleke. Muleke naye mugatteko. Ofune n'ebbombo nayo ligatteko. Teekamu n'omunnyo. Bw'omala obbifuna bulungi n'obifunira wamu, nkusaba obiteeke mu baketi eyo gy'otaddemu amazzi. Beera ng'obiyengera mu mazzi ago, yenga eddagala eryo, oteekemu n'omunnyo ogwo. Bw'omala oddiyenga, kati funa ekisiimuula, beera ng'osiimuuza amazzi ago g'oba osiimuuza bizinensi yeeyo. Bw'oba osobodde osobola n'okuteekamu tugeze olweyo n'omansamansa emabbali wa bizinensi yo munda, n'omansamansaamu. Kijja kuba kikuyambako. Era bw'obeera osiimuula oba ng'omansamansa amazzi ago, beera ng'oyogera gamba nti kano kambula, bizinensi kajambululemu ebisiraani, kajambululemu ebyo byonna ebitali birungi, kajambululemu buli kimu ekitali kirungi, kajambululemu ebyo byonna ebigiremesa okugenda mu maaso. Bwe mubaamu n'akeeyeeyo ogambe nti kano keeyeeyo, bizinensi yange kajeeremu ebisiraani, kajeeremu ebyo byonna ebigiremesa okugenda mu maaso. Bw'otyo beera ng'oyogera eno nga bw'osiimuula, oyogera bw'osiimuula. Eddagala eryo lijja kuba likuyamba bulungi nnyo. Beera ng'okozesa ebyo gwe yansabye ku ddagala osobola okusiimuuzaako mu bizinensi yo singa omuntu aba agikoleddemu obwenzi. Buli w'oyagalira omukyala mu bizinensi, ekyamazima bisiraani by'obeera weereetera mu bizinensi yo okubeera nga tejja kuddamu kufuna bakasitoma. Naawe omukyala gw'omwana omuwala tokkiriza musajja kwebakirako mu bizinensi yeeyo, oba dduuka oba kiriniki, kwegamba bizinensi yonna gy'oba okoze, tokkiriza musajja kwebakirako mu bizinensi yo. Bizinensi egenda kufuna ebisiraani, bakasitoma bajja kubula. Era n'obeera nga wasuze mu bwenzi, kikulu nnyo osooka onaabe ku ddagala nga wasuze mu bwenzi. Omuntu bw'abeera n'omusajja ewaka, obwo tebuba bwenzi. Oba ggwe omusajja bw'obeera ne mukyala we ewaka nga wamusuzeeko, obwo tebuba bwenzi. Naye buli w'ova ku mukyala oyo ewaka n'ogenda ne weebaka ku mukazi omulala eyo ebbali, oba loogi oba wa mukyala eyo, obeera okoze obwenzi. Ebiseera ebisinga abakyala abo, mulimu abakyala abalina ebisiraani, ng'ojja mwebakako ebintu ebyokola bitandika okusiraana. Bibeere nga tebikyatunda, tebikyagenda mu maaso, bakasitoma babule, ekyo kibeerawo. Kati ojja kgenda mu bwenzi, weebake ku mukazi gw'omwebakiddeko, oba eyo mu loogi oba ebbalibbali eyo mu mikwano gyo, okomewo mu bizinensi yo, bizinensi etandikira awo, bakasitoma babule. Era nammwe abakyala si kirungi kugenda omusajja n'akwebakako n'okomawo
mu bizinensi yo. Kiba kyangu naawe ojjukuba ebisiraani kuba n'abasajja nabo baba n'ebisiraani. Ojja kufuna omusajja ekyamazima ng'alina ekisiraani. Ekyo nkubuulira abadde atunda obeere nga tokyatunda bakasitoma babule. Ekyo ekintu abasinga temukitunuulira. Buli w'okola obwenzi kyandibadde kikulu nnyo ofube okulaba ng'onaaba ku ddagala. Kikulu nnyo mubeere nga mwegendereza ddala mmwe abali mu bizinensi ezo ezeetaaga bakasitoma nga mulinda balinde. Naye nga gwansabye ku ddagala osobola okunaazaako mu bizinensi yo, eddagala lyeryo beera ng'olikozesa bizinensi yo egenda kutereera. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778784 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.